ya okuva mukazi udunera twolekedde kyakubiri akyali joli wali badde yangu okubangu yo kuva mu studio 22 studio 22 Vision East Africa nga bulijjo era Muteku International Film Production enamba ye bagiteekako Mutebi Ronald Film saagala osubwa abazanyi wene mu kyokubiri ng'okiriya Ronald gwene mweno yuno twakomekkereza n'ekitundu ekyokubiri zaamu mwogezi ekyali tandikira tugenda maaso saagala osubwe Filipo omwana w'abandi tutandika butandisi Sekyewa Gonzaga entandikwa firimu egenda maaso Mugisha Isma Ponso etandika butandisi Mutebi Ronald ne mu kitundu ekyokubiri omumwa guliko Saidi Kono tugenda maaso Kide Istileo saagala osubwe mwene etandika obutandisi Piro Yekooki Patu saagala kentyo naye tugenda maaso era akatandise Mwaje Steven Mostly bamutegeranga Kabanana Mutebi Ronald yawandiika n'awuteeka ku lupapula Kide Istileo ne Lonpo ne bagenda maaso n'okola ku bya kamera etandika butandisi Lukabe Frederick Kide Istileo etandikwa mwana Mulenzi Gonzaga naye akomyewo ne Najinda Amina etandikwa egenda maaso saagala gisubwe Okeriya Ronald director w'okuntiko so nga ate producer w'okuntiko ye Mutebi Ronald etandikwa egenda maaso saagala kendo gisubwa yajjalawo bakye yakola kyakwata obuddangawo ne mubba birengero nno biringa byafuna yennyini mulimu omuntu gw'otabuuza mbu oyo mulogo kati ofeesi olaba ndayo n'omanya ettima lyerina ekyali ntandikwa babaloga bafuuka babyanfuna babyanfuna omuyee n'abaloga ne Sekologa yenna tutandise kyakubiri saagala kenti olwayo akyali joli yangwako sokomawo mu maka gaani ga mukulu Kasawuli omukyala yagendanga maaso n'okusaba waaka aba ne rizaatisi era rizaatisi ze zino ezaava mu waaka mwana wange sookojje niwanyi maama no gambe jjajjaawo munnanga agende jjajjaayi kataliwo kena nawe ali matafaali ng'omanyi obwana obwebulaya kanja kadde kagambye mbaye kataliiyo kuba omukyala alabika atusize essaawa nga bw'omanyi ebintu by'okuzaala bukya lunaku lumu omukyala n'aleka ni munnanga atuuse okubeera ng'agira kati omukulu no Kasawuli yali eno matafaali ettaka lino munaalimala woddi mwangambe ettaka ligenda kuggwawo eggula akawungeezi temwali mazingu kituufu naye yamuwa eddagala yamugamba agenda kubeera mugagga kyokka eno bakyamuduumira okumalawo ettaka musajja atwakikiitanya muzeeyi tugenda yita mu bwangu munnange kati ate abagamba agenda malawo ettaka omwana n'aleeta sitole ya jjajja mukyala munaye mukama wange amba munnange kyandibanga omukyala atuusizza asobole okubeera nga mutwala mu ddwaliro nfunirayo akantu nagambye omalewo ettaka lirino liri likyabalinze kati atungamba simanyi nkuwa essente kati sooka ogende nange male okuyiiya ate bano ayimiridde gweoyimirira ki ebyali bikwatako aleego omutwe awuuzumya omutwe gumulinga ebokisi ya sabbuuni oba mwakulira wammwe era musajja ati yadduka agenda laba omukyala ayimiridde atya mwogera tebirina makulu mudde mukufeve nga mufeveze kati mbadde mugamba muti bamuyita Kide Istileo ligenda munesebwato tuyambe abaana baffe batedde tumanyi embeera gye balimu gamba buli enajja ku kyalo nga njogera byanfuna abuze nga teri afaayo kumanya nti no byanfuna wange yalazeewa nga mwena munda wange ninga ataliiwo kakati kamba njagala ne okulya nemuneebanga ngesimulaba tanyamba ekibakituwanga kyaludyo kati mulina okuleeta ebisolo ebyo 10 nga birina kila 5 ekyalamu alamaini nzaja tinga ntandika ntogenda maaso nosasula embizi ekyapaana asitagafurura jati yakomba kwerima abagambye balina okuleeta ebisolo 10 nga lukyo kizitowakira 5 abantu bano nga bwe bali bamusasule jukira babba byanfuna egi sisobola genda maaso nakusasula kabirizi ekyo masagafurura saagala tufune kye tusasula tusobola okununula abaana baffe bawuuni mumanyi tugenda byabasobera
bakazi battu Ajati agamba sitagafura tasobola kusasula mbizi. Ekyo tekisoboka. Kiringa embizi wenewalampa omuzikiti. Ekya Arama Aramaini tasobola Ajati yagaana. Kumbe musajja wattu yagenda okudda eka ng'omukyala Kireka atuusizza. Era kwe kuyita booda esobola omuyambako okubeera ng'edduse omukyala mu ddwaliro. Ekyali ntandikwa kitundu kyakubiri piro y'ekkooki. Saagala kendo gisubwa patsu. Nalongo yangu wa munnange omusajja wuuna nyambye n'okunyamba ng'ayita. Ogenda okulengera Robert yali wala nnyo mu booda gaali. Nga munnange amuyita amutaase. Jukira twalika yafuna obugagga nga bamugamba agenda kutereera embeera. Oli ayinza okugamba ogenda tereera nga alina kyakoze n'olowooza muno bya ddala. Kumbe ogenda okwongera okuba ng'oyavuwala bwavuwazi. Ebintu by'abasawo bizibu. Ayinza okuwa ekintu ng'olowooza ogenda ofuna essente kumbe kigenda okuzaalira embeererezi katulabe wajja ebiggwera. Nga munnange amuteeka ku booda muno omunvugira bulungi sigenda beera kate nkumanyi Robert gw'ovuga bulungi. Ng'amuteekako bulungi nnyo. Ngenda kukulaba nga ntuuseeyo kanjigire nange neeteeketeeke nzije mbasange. N'osimbula booda sokolindeku. Akyali gyo liyanguwako. Abadde yeerabidde piro. Piro erimu engo tunuulira. Piro eno jjukira baamugamba alina okubeera ng'ajeezizika tebakola nsobi ate omuntu omulala tagenda maaso na kugikwatako. Ye n'omukyala ye balina obuvunaanyizibwa. Era ng'amukuutira bafuba okulaba nti omukyala ono atuuka. Piro tebamala gagizanyirako. Piro nga terumba ddwaliro. Saagala kendo osubwa. Mumukuumire asumuluke bulungi. Manyi mwe byonna mu byonna. Ono ye yalookinga. Mulimu abantu b'osanga nga yalookinga. Nga tayinza va ku mayembe ono yalookingira mu mayembe. Era agasaba. Gaekendi gamukuuma. Gega byonna mu byonna nanje muyimbira Mukama mbu gwe byonna mu byonna. Eri yagamba emisambo gye gamba gyegisinga. Gye byonna mu byonna. Kubanga Ssebwato twamusaba okusaba kwaffe agaani. Kali bajje wa chairman. Era nga bagala Ssebwato bagezaako kuba bamwegayirira. Ne mune Ssebwato bamwegayirira yagaana. Abaana baffe babonaabona, abaana bavulula buvuluzi nga kabiriizi. Neekalenze bbaawange. Ekalade yakapasa. Nekati na mazimba ddala kati bamusibye. Kalyaneeze nakinga ngenda kukola atya nga bbaawange. Ntwala ewaffe. Ye alabanga gwe basibye. Bw'ate alya nnyo tamanyi wagenda kujja kyakulya. Baye bagenze maaso n'okubeera nga bamusiba kumbe. Ategeeza nti mulalu. Kitegeeza era abanga asibiddwa. Ate omwana wange muto akyasoma. Bagezaako bakazi bato complaining okwemulugunya wa chairman. Chairman abataase. Bulungi nnyo ensonga gye muva okunyinyonnyola. Nkakasa nti agenda kubasoma. Bamuyita mu staff Sekweyama original names muzanyi wa nkizo. Njagala mumuyite. Mutuulaawo lisaaliwo. Era chairman yasaba bagende maaso lekendi bayitaani Ssebwato. Ssebwato mbu yagaana okusonyiwa abaana bali. Era nga Ssebwato engeri gye yasabamu alinga yabagaba baleete ssente miliyoni nga 3. Buli omu kumpi. Yanfuna. Yakola amagoba agatenkanika ayagala ssente. Kuba ekyasinga okwetaaga ayagala ekisolo kye kikole ki? Ekisolo kye kiddewo. Tufuuka abasiru tusobola tumale omuddiza ekisolo kye. Tunoolera. Bigenda kujja oluvannyuma. Njagala mutegeere ekintu kimu nti eddogo terenga gavumenti esobola okukwata n'okubadde tewazza musango n'ekusiba n'ekizibu nnyo eddogo okukwata omuntu nga teyazza musango. Chairman, bameka batega amatawo ne gabakwata nga si gaabwe. Ono no takkiriza. Tilibadde lirye. Nankinga ani yagaa nti neddogo likwata omuntu nga si lirye. Kola. Kamba buli kye tugenda okola tulina genda maaso nakwata musajja ono tumunyonyoogere. Omusajja yekendi akkiriza abeko nekyakola. Saagala yekendi ate mukwata bubi. Ensonga zino zigenda kuggwa naye singa munaamukwata obi oli omusajja asusumbuka nze mbabuulidde. Tulaba kitundu kyakubiri akyali jjo liwandibadde oyangwa bwangu tuddako mu ddwaliro. Dokita munnange empulira kinsimbye n'emabega ku mugongo. Bagezaako mubuuza nga bumanyi abakyala abazze ogenda maaso n'osumulukuka.
bawandiika bamubuuza emyaka 46. Oh. Emyaka 46 ziba gikyazaala. Ambuuza oba ono ye bbaawe munendeeseko muleete naye bba waŋŋambye ajja mu bwangu nga tazze mangu. Nga musawo amuwandiika bulungi nnyo amubuuza ne gy'anywera eddagala. Nsaba nyimirirako banempulira siri bulungi. Omubooda gaali musajja ati yalugwamu. Omwami tannajja. Kandi balina ogenda maaso n'okukola ku mukyalo ono. Nga dokita amala okuwandiika ng'asaba naye Ken amuyambako abeko gy'amwongera. Omubooda gaali yaavuddewo. Ye omulimu gwagukoze gwakutuusa muntu. Ebisigadde omukazi yamanyira ebba. Piro yajja naye mu ddwaliro. Nga omanyi ebintu by'okusumulukuka. Ojja n'ebintu bingi mu ddwaliro oyinza okuddayo n'ebimu emu n'obireka. Naye Piro eno baabagamba tebagizanyisanga. Kaakati Ssebwato ajja sinkagana ssentebe amugamba amusonyiwe. Mbadde waawo kugamba nti wakatebe kwe kalituula. Abadde amanyi nti abadde amudduka. Kumbe mbw abaddewo. Kwasa defense wange. Kyona ky'oba ofunye okomewo ŋŋambe. Wakomawo. Teyazza mawulire. Natuuka wali oyo yennyini munnamawulire n'owa defense n'aŋŋamba nti ogenda okunoonya ebintu ebyo oba okunoonya sookyalo. Emitwalo egi emitwalo ebiri naye sigiina. Nze kwenyine ŋaaka neeyiiza amagezi era nenjiya amagezi. Akati amagezi ago gannyini ge wayiiya. Yatetenkanya bino emugamba abantu nteeta y'etaano. Ng'atolaba tazirina. Kibagwanidde. Kati nga Ssebwato g'osaba ekyebiri. Naye muno ebadde basaba abantu. Olekedde abantu bano obasonyiyira ddala. Kibagwanidde kuba nange bagenda maaso n'okubba byanfuna wange. Nande bali namukola mudde amagoba. Naye obubbi obwo bubali. Kababoneeboneko nabo bakitegeere. Ate muneesi kirungi. Ekyalo kikulaba bulala. Omanyi muno engeri gye tukulidde kuno ku kyalo. Kati bw'okola ebintu ebifaananako bwebiti ekyalo kiba kigamba omusajja naye kamutuufu alina n'amayembe. Ovanga ku kyalo okumanya nti nno gwe waloga gundi. Ng'ate avuluveeta yenna alinga olaba ekitagasa. Ng'amufaananya kabiriizi. Era yatandika ogenda maaso n'omubuulirira mutaka asobole okuba ng'akyusa mu mbeera. Sigenda kyusa. Kuba banziba njagala twogere ng'omuzadde nawe omanyi nno oli muzadde bali nabo balina ababazaala. Weerowooze nja kubeera nkomawo. Tongamba kwerowooza munaye ssentebe. Kati ate kuno kumanyira kwennyini. Kati ate abantu abaziba ne batwala byanfuna wange. Kati olwo nderowooze munamunagani yeye. Efirimu ye egenda maaso kitundu kyakubiri nage bagiise Piro ye Kooki Patu. Era mwana mulenzi ono Inspector Kasaasi. Y'omu ku bakutuusaako. Mwana mulenzi Mutebiro Nadyo Oligero Nemuzi. N'agambye abazanyi bo nga Kidde Eastlewo. Bonna tubalira era nga bw'okirengera Okiriya Ronald. Tugenda maaso pola. Nange. Musawo mbane mubeeko nekyemukola. Omukyala olubuto lwongera musimba. Omwami tannajja. Nga wambuuza eri watandikidde. Badde lunnuma mpula ne kati mpula lunnuma nnyo. Wanywa eddagala? Ya dokita. Ng'amusaba ekipande akatabo ako akagenda maaso n'okubeeramu byonna details. Ez'okunywerako eddagala. Alina okubeera ng'amukolako mu bwangu nnyo naye ng'ajjukira. Balina ekyama ekikusike kye balina ye nebba. Era ng'asaba omusawo aleke nti asooka amupime pressure. Alayi pressure eyimiridde etya blood pressure omanyi si nnyangu ya controllinga. Naddala bano abakyala ab'embuto ebiseera ebisinga bagwana kuba nga bakwatibwa nga giraasi oba nga kyatika. Naye ng'embeera si nnungi. Ng'obujjanjabi bwo bugenda mu maaso. N'agamba zino firimu ojja zifuna buli ttundiro. Byonna w'ogenda ojja kuba ozifuna. Musawo ng'agenda maaso awandiika bulungi nnyo.
ate nakutegeeza ndi gwayagala okuteeramu eddoboozi era okuba ku nooti 7 nooti 3 74986 Simbi. Kakati muteke ku minzaani. Tulabe oyitiye bweyimiridde. Balina omupima weight. Naye musawo. Era ate mumaze okugira piro gireete maama tata piro. Piro erina kubeeraawo ku nniya tamala gagitaata atyo. Era talina kugenda wala kuva wali piro eyo. Piro gye baagijja ebintu bye baagenda maaso n'obbakuutira tebalina kubivaako. Era n'agiteekaawo ng'alina kulinnya wano kunanka bamupime naye nga piro teri wala. Olubuto lumuli bubi nga bw'omanyi omuntu agenda okusumulukuka. Twagala okumanya ekitundu ekyokubiri leero biggweerawa. Twalaba ekitundu kyaffe kiri ekyasookera ddala. Ekyokubiri biggweerawa. Ogenda olengera ayina 88. Kati muteeko wali osobola okubeera nga olaba engeri gye tutandika okugenda maaso n'omukolako. Bampimye bulungi nnyo omukyala. Ate musawo twandiyanguyeeko. Buli akalinga akaagala okufuluma. Musawo ng'ategeka bulungi nnyo. Ebintu by'okuzaala bibeeramu engeri musawo yakimanyi ng'asooka atereeza engalo bulungi nnyo ng'aziwawula. Ng'aziwawula amanyi ekyokukola musawo ebintu abitegeera. Abakazi abazaddeko ekyo bakitegeera musawo kyabazzaako. Atereeza engalo ziringa luwawulo. Ng'asooka ajja amukebera. Dokita kikyate kyalabika munnange atuuse kusinziira bwe ndabye. Mukebedde bulungi nnyo. Maze omukebera. Amaze okugenda maaso n'omukebera. Genda kuzaala. Naye munnaye ekikadde naye kinyirira. Abasawo nabo baba n'engeri zaabwe. Akiraba kiri myaka egigenderedde naye munnaye kirina mwaka niguusa newankubadde munnaye kiri tumbu enima kiwa. Kati mukazi wattu ng'asobola okubeera nga bamugjawo asobole okusumulukuka obulungi. Nagambye tuli ku kitundu kyakubiri era ng'akyali gy'oli yanguwako saagala bakunyumirize paati tupiro yekkooki ekitundu ekyokubiri. Olubuto lutuuse kyatata ye piro eno omwami yamukuutira ebirala byonna osobola obizanyirako ng'ogenze mu ddwaliro naye piro togitanga piro eno. Kati ogenda olengera naye bagamba bamuteeka ewalala. Atandise okubeera nga munnaye atuukiridde ddala okuba nga azaala omusaayi gukulukuta. Nga omanyi onna ebintu by'olubuto bizibu abakazi bano bayita mu lutalo lw'otamanyi. Bw'oba oyagala okumanya nti abakazi bayita mu kufa oba bw'atuukanga okuzaala okusabanga n'obeerayo muleeba n'olaba waagenda maaso n'osumulukuka kufa na kuwona. Kati nga baddira piro bamuzizika jjukira abasawo tebamanyi kiri mu piro bo bakola byabwe. Tebamanyangako nti n'abantu baba n'ebyabwe. Kati ogenda okulengera gye bagamba omuteeka ate si gye bamuteeka. Bamugamba musawo bakyalongoosaayo naye nammwe mubadde kinaawe. Omuntu asobola okuzaalira wano mwagala tandika genda maaso na kusiriwala. Omukazi mwagala muleetera mitawana muteeka eri gye mbagambye bakyalongoosaayo biki. Ekyokulongoosa kigaana muteekayo. Oyinza okukola ebintu mu ngeri y'ekyana ekito ne muleeta obuzibu wano muve muzannyo gwe mulimu ogwo. Omukazi oyo mulaba yenna aweddeyo atandise otuyirika yenna atiirika mudire omukazi muteeka wano gwe naawe osobola okukola ebyo. Saagala nambwera ebintu ebyo. Kati ogenda okulengera omanyi badokita balina olugezigezi kati mbupira egenzeeko osimanyi omusaayi ozwanya egenzeeko ebikyafu ng'alagira bagiwe kirina agisuula ebweru omukazi yatuuka ne yeerabira. Piro nga bagitwala ono omusawo nga bw'omanyi baba lusiddiiki baagala oluntu lw'oluyonjoyonjo olwo. Piro naawe kyafuwadde mu kisuula enima agula endala. Naye nga jjukira piro erimu ekirala. Tugenda mu maaso. Kati amu ku baana abaamutaka kasawuli bano abalongo. Ono yatundanga manda yanne taata amaze n'akuba. Oba bannanga agamba ki leero? Mulongo. Mami nsaba munfunire kasente. Era bila mulongo leke ne bamuyamba akasente talina. Kyokka jjukira bamuwa piro ne bamugamba obugagga ebutandikire empewo bazikuŋŋaanya. Olina yaawo. Ebambi munyambe kubeera akasente kenna kaganye okumala. Musajja mukulu
ate balina empima gye bapimamu n'agamba kaaganye okumala naye ng'olidde abadde tayinaawo. Tugenda maaso. Kati ng'amaze otegeka obulungi ennyo balina okukwata omulwadde agitwalibwe maternity ekintu kitambule bulungi nga bayita omusawo ku reception. N'agamba zonna ez'omulembe tujja kubeera tuzikutuusaako. Kakati munnange bayita kiriina piro y'abandi nga tebagiwona asuula ebintu kasasiro atwale piro agisuule bannange eraba ejjano. Saagala ebyo bya bukyafu. Muleeta n'obukyafu bwamwe saagala. Dokita agenda maaso n'olusidiiki ng'omusajja ono asuulayo ebintu aleeta piro y'abandi ng'agisuula kasasiro. Batera n'okumirawo omuliro batera obyokya. Bannange raba ekiri mu piro. Ono yawulira ekiringa ekivolovoota ndi kiki ekibadde kiva mu kibookisi teyamanya. Teyamanya kiri mu piro. Bannange piro n'etema n'eva kasasiro yino n'egenda. Piro evudde kasasiro n'egenda gye basudde. Jjukira eyo si piro zino eza bulijjo. Obuzibu bw'abantu baffe babbe. Kati bano baali bagezaako okulwanirira bali be baafuula simanyi Ssekabege. Bajja eno bagenze maaso n'okulaba jjajja Nabisaaniiko. Jjajja munnayinza gw'olaba. Munnaye sitereera, munnaye omwana namukuza alina okutereera. Ate ggwe munnayenze munnaye Lutule yankwanako. Naye nange munnaye kindabikira bulungi okulaba nga Lutule afukule ensuku z'abantu ku kyalo. Lutule kati be bafukula ensuku. Bane mbutuufu nze kale nali mwagala. Leka kati mpulira mbutuufu kyetegeera. Angangala nga kabiriizi. Ogenda okwetegereza yabaga buli kimu kigenda kutereera. Sente mbeka omuntu atandikira mu kyetaano ng'asaba Kigali. Bannange muyige embeera z'abasawo. Nga musawo n'atandikira mu kizike ng'asaba Kigali. Efirimu yiino. Nagamba oteekanga wano. Mugenda ku basawo. Temwagala genda ku makanisa n'ogamba ndi amunaye. Abasawo kamba omulemu wadde mbaluddemu okumala ebbanga Mukama kamuweeyo kale omwaka nange mugezese. Ng'akola ekyamukama ndawe bakinaatambula ne mugenda nnyo ku basawo. Mugenda ogwa ku nkwaya gye mujjo kitegeera. Bwe muba temwagala wonya balwadde bammwe mutambule mu nvi. Ate waliwo abasawo nga balusidiiki. Nga tomuleetako nnooma bannaye mwegendereza omuntu nga munyazi osobola okumulaba. N'omuvumuzi osobola okumulaba. Ekituufu Nabisaaniiko ono anaawonya abantu bano. Alina waalabirayo teyeetaaga mandwa kumala kumulinnya alina entangaazo. Mweza jjajja. Bagenda kutereera ke muleeta ssente. Njagala obukadde busatu. Nagambye omuntu atandikira mu kizike. Bakolera. Bwagundawo zaagenda okukolera. Oyinza n'oggwawo ekigo. Era bwe mutali. Oba si ekyo n'oggwamu ekidumusi. Munviire. Yabasaba obukadde busatu bonna okuwonya abantu bali. Nejjajja nga tetuzirina. Jjajja muneekendeezaako olaze wali olekaanye nnyo oba temuzirina mugende. Nze sisalako. Kale mugende mutetenkanye. Kale bweza jjajja tunadda. Essanyu ne libugaana. Essanyu ne libugaana Nabisaaniiko. Babbi abantu ku kibuga kuno okubamalawo obumazi si musawo n'akatono. Wuliriza tunuulira. Sente ezo. Nagamba tugenda kukola sente nga weesiriwaza. Kati mukyalo wali okolayo ki? Olaba ensi. Sente. Singa wajjayo n'abalala. Okimanyi muno ogenda leeta obukadde busatu. Okakasa. Ali ne kasimagwa kye bakola abantu. Aka nina okwevuga nina okuzimba gwe. Baba simuggola olusumuggola. Olengera amaja kino n'okirengedde. N'obukadde buseru. Kati ngenda kwaka 2,000 wagwe tolina kyonnya. Namuwaako 2 nereka naawe jjajja kati ate tufunye emitwalo 10 n'emeka tompeeka 2. Tolina kyokoza ate kanize ngenda maaso n'okubakikiitanya. Yabakikiitanya bagenda maaso bawaawanya abantu tebalinaamu yadde emmando yadde ey'eddagala. Tebabbye bantu bitooke bye bigwa. Tukyagenda maaso okulengera nannyini mukyala nga bamuleeta omulwadde ali ati omulwadde akyagenda maaso n'okolebwa. Wandi ekyoga ate n'agenda maaso n'okubeera ng'agirako yadde. Abakyagenda maaso bamukolako. Kasawuli yajja amanye Naalo ng'ayimiridde atya. Musawo kwe kugenda yasooka afuna amawulire agava muleeba.
mukazi namulese naye musawo naye yagambye nti bagenda kulwawo naye muneerindaku ate mutuufu simayina ku maaso kompe zange manya nti webinaabeera naye ngenda kuwa tufaayo kuba sente zo zijja. Omusawo omu yavaayo eri mu kasenge bamuwa amawulire amalungi. Omukyala yasumulukuka bulungi era bamugamba gyamulabeko. Mukama Katonda yeebazibwe. Abantu abamu bakusobera. Afunne eddogo ng'amanye emmando ze zisinga oba bayitira buyitizi neyeebaza Mukama nga tagendeedde naye nga yalookingira mu mandwa. Omukyala yasumulukuka bulungi era essaala za mutaka yagamba ziyiseemu bajjajja bakoze omulimu. Omukyala bamutereeza bbali ali eri ajja asooka ajjalayo ezzadde ne bagenze maaso n'okufuna. Munne ekigambo kuzaala mwana abakyala mubaagalenga nnyo ddala abazaala bannakazadde b'eggwanga. Okuzaala luba lutalo. Bannakazadde basaana okuweebwa ekitiibwa. Kati abuuza piro tagiraba musaaga mune piro twagisudde ebweru nga nkyafu. Musawo munnaye okimanyi munne esinza kwebaka nga siina piro. Omwami tannakimanya nako nti piro bagisudde. Akulisa Naalongo omwana. Naalongo bannaye ng'onzaalidde ekyana ekiyina ettama lyo bannange eriringa ejjuuga. Agenda owulira boogera ku bya piro nisooka olindeko. Abaaye kiki kye mwogerako kyempulira ekyo anti omusawo piro agamba mbakisudde kasasiro mbu ng'ekyafuwadde. Bakwasa obuvunaanyizibwa Naalongo labirire piro eyo butagenda maaso nagijjako liiso. Ngamba otya musimanyi bano bagisudde. Ndi dokita yatugambye nti egenzeeko ebikyafu tugisuule. Nga mugisuula mutya mupitaako wano. Petaako kaleega kyenviiri wano ziringa omukyera gw'embalaasi kamanyiiraani. Yatabukirawo naye bannayo n'omusajja naye wano eddwaliro tebagenda maaso nakkiriza bikyafu. Kibula atwazeewo tugisule bane mwakoze ensobi omusajja piro. Nati na mwamba mulekanira abalwadde baffe. Kaakati nno embaga eriwo ya piro mu ddwaliro kati oba batonnamanya ni firimu kati etandise kati keetandike. Piro bagisuula ku kasasiro piro n'etambulamu. Gw'ovanga ku piro emera amagulu n'egenda eba piro ndala. Firimu eno bagiyise piro y'ekkooki ekitundu kyakubiri ke tuli mu kwota obuliro. Naalongo talina piro omwana afunye baba obukwakulizo bungi. Nze sobola ekyalaamu alamaini mpozi nga enkebuka njeddirako omukira nze gw'olaba. Nze sinza agenda maaso nakwala sente zammwe mu linnya lya Allah agenda maaso nakuzisasuza kabirizi ekyapaana. Astagfirullah. Hajati akyagenda maaso n'okubeera nga alemeddeko. Nze ndya kumukumu banne kati nze ngenda kola ntya nankinga waawe. Toka munnaye banne munyambe bannange kati sisi. Ono Gwe tolumirirwa nnyo muyeekiriranya. Mwannyoko. Ankumulire gwe tolumirirwa kubanga munnaye oli mwana wa mwannyoko. Gw'omukuzi otuuka oli okug'embusi mwagala. Oli musirusi weyagala kusiriwala gwe maama Kideede. Njagenda naye nange njagala ngendeyo ndabe Lutule wakale Lutule yankwana nga akyalabika bulungi kati lengera waafuuse mazima ddala sinza kuleka Lutule. Lutule yali mulenzi mugogoofu ate nga wamba mpanvu. Mwana muwala yali amatira Lutule mulimu abawala boogambako. N'atamala gakkiririzaawo naye nga mu mutima yakkiriza dda kati yali yakkiriza dda mwana muwala baasi. Eno piro mu kuva eri yajja n'erandinga wano mu masaŋŋanzira. Masaŋŋanzira gano ag'amakubo 3 oba gaba makyala. Kaakati sooka olindeko. Ani yasudde piro enyirira bweti? Kati Luguza teyamanya ni piro eno yavudde eri. Luguza ndi abantu bakyasuula piro obudde buno nga tetugezizika na kwezizika. Twezizika saaniko bo basuula piro. Yamanya afunye ng'asooka atunula buli kkubo gye liva teryamulaba ni omugezi asooka na ngeze ebbali abagiyonja bangala piro laba piro banange laba piro laba ekyava mu piro Luguza abadde amanya afunye Luguza abadde amanya afunye ogenda olengera piro n'etandika okuvaamu omuliro omusajja bw'ate abadde amanya afunye piro n'emira Luguza piro n'emira Luguza piro n'etema muve. Kati okujja kasasiro Nansi alagirira omwami piro weeriisa Alongo amanyi emizizo yonna ebamugamba agenda otuuka nga piro tebangawo.
kino kyagenda maaso n'okutandika omutankanya omutima Piro erazeewa. Piro baamugamba weeviirawo okufa kuba kubonese mu famire kumpi mu kika kyonna. Aliwo ageze maaso n'okuleeta Piro teyagitadde kasasiro. Kumbe yamazeemu dda omusubi. Emize n'omuntu agenda okujja okwongera buuza musawo mugamba twagala bukyafu kipiro twakisuddeyo nga kiddugala. Mugenda okumpa Piro yange. Abaye Piro yange eriwa? Piro wagisuddewa gwe musawo yawaddewo oda wuno bugali maaso. Muganda wa Asha. Kikyogerako Piro gye njogerako Piro gye mwadde mugenda maaso n'okujja ku mukyala. Naye Piro bagigula n'enkya wano mu kibuga. Osobola n'ogigula mu katale Piro njeetaaga. Eno Piro gy'ogambe neya bulijjo gyogerako ba Piro ndala. Olayika mukulu toyagala sasula ssente za ddwaliro. Kati kirabika oba toyagala sasula ssente za ddwaliro tugenda kulekera bbiru kale ogitwale. Ebintu biyonjo tewandize mu ddwaliro. Musawo yabiyita byakubalaata. Yo Piro njeta. Sebo Piro yo njagala. Piro njeetaaga gumologero bugalubinize Piro njagala. Ddwaliro. Kati watayagala sasula bbiru za ddwaliro nga biri serious. Kale tugikulekedde genda ogule Piro z'oyagala. Piro gye njagala saagala gula ndala. Police ekutwa. Kati oba kyekyo ngenda kuyita abepoliisi. Gundi mwe mumanyiira. Olabika gwe agenze maaso n'okuleeta olusiddi kati kengende njogere nayo. Ogenda ogireeta twalirize tonkanga nalaba dda. Piro nga naye tandika okuvumya omuntu gasiya Piro ez'enkomya 4. Eri si Piro ya bulijjo. Kino nno kyongera firimu mu maaso. Abanyaguluzi. Mulimu abanyazi. Naye bano abasawo banyaguluzi. Weze emitwalo 8 njijanjaba omwana wo. Mukazi wattu ajja agamba alina emitwalo 7. Bamugamba weze 8. Jjukira omusawo yatandikira mu bukadde 3. Nagambye omusawo gw'olumba n'agamba atandika n'ekigali kya mutwalo. Kizike. Ate kino nkikolera osooka n'oddako emabega. Kati bwamugamba kino nkikolera gwe kaweke ku 7 gye nkugambe tokigamba omulala. Wale yatandise okubanga alaluka olwa Piro. Musajja mukulu agoba Piro alabe gy'ayinza ogijja. Piro terabikako omusajja wattu owayi muvubuka. Ondabiddeko Piro mukuba wetambula. Muzeeyi otandise okuvaako weewunzise. Ebitambula egebadde egenda eno. Muzeeyi Piro ng'eri ku buliri oba Piro ng'egewuka. Nedda oba ye. Mbulire oba ye oba nedda bavubuka mu abaki nkubuuza olinga atategeera. Muzeeyi leka naawe ate kunvuma bya kisiru Piro etambula eta. Bavubuka mu abamuta. Bwena otunulanga ekiyoyo oba mwakula mutya ennaku zino mbabuuza. Muzeeyi abadde ki? Muzeeyi aterere muzeeyi ayika yeewunzise. Piro etuuka etya okutambula. Ensi bannange egudde eddalu. Musajja wattu yeebuuza weebuuza ng'alaba muzeeyi kyamubuuza talina wayinza genda maaso nakitegeera. Abantu baane kyakwake waabwe yadduka n'anoonya Piro nga tagiraba agenda okutuuka wano. Bannange Mukama lwaki onkuba omuggo ogwenkanidde wano? Girabako. Piro kati sigirabako jjajja ngenda munnyonnyola ntya ku bintu byaŋŋamba. Mukama wange simanyi kye ngenda mugamba bakama bange munsonyiwe. Oli ayinza okuwa obugagga ng'ate bwongera kukamula oyongera kwavuwala. Nga n'obugagga obw'engeri gy'olina obukuumamu tebulina kugenda maaso nakubaako nsobi yonna yonna n'ogyozaala eminyira. Bano batetenkanya akaseera bagezaako kawadawada baddeyo bagende bawonya abantu bano naye engeri gye bagenda omusawo bufere. Laba ekiri eno. Bano baafuuka ekizya ate bano ebikajja babisonte oluyita luto ensi yeerolera babeera mu myala gy'abandi. Jjukira kabirizi zaagala nnyo mu myala mu bizizzi. Laba ekyatuuka kuba mutaka. Bannange mubba abantu waliyo abantu abatabbika. Ate embeera y'ennaku zino abantu batabuse bw'agamba nninva mu maaso kola nga bw'aba agambye. Baba obuddagala eri ewa musawo oli omufere. Bakuleeta babukasukira tebabayiribya buyiribya. Tebabayiribya buyiribya. Banne Katonda wange tebabayiribya buyiribya. Balinga kabirizi zennyini kati bagwa mu ntamu y'abandi. Ate bagudde wa musiraamu. Sekamajidu. Bannange bakabanga zukike. Bannaye zino bana abasiru mwembwa mwe abisirani masagafura mukola ki wano awulya bakabanga yo Sekamajidi bino tabyagala basiriwala mwekabya kabyano n'ensolo ze tutayagala asitagafula mwagala kwonoona mbeera
era abatwala kaguddeyo. Muzawulizi. Kakati musawo aba ayita musawo mwe Piro ebadde ku reception negenda musawo ayita omusawo omulala bagamba Piro mugisuule kati Piro mutuuka muto giteeka ku reception ate yali enkyafu agirabyeko musawo Piro mugiteekawo muti ankubuuza nina okannabukanuzi maaso olinga enteegera musawo Piro gyogamba sigiraba kikyogamba mutogiraba ngeri wano ku reception yiyo gijjawo mangu ogitwale mugisuule nabagamba musule Piro mwabaaki musawo gyogerako ne sigiraba Piro lindako Piro erazeewa abadde agirabye kituufu ebadde weeri negenda n'aginoonya mbadde ndabye bubi munondongoosa awantu awo watereka enkoma omusawo yeewuunya naye ng'atidde n'okutya ono tiyakitegeera ndi Piro ebaddewo tebakimanyanga nako kye baazannyirako kati ng'abagamba balongoose wa lugezigezi abantu abo abasawo baba n'olusidiiki kubanga baba balidde bbuuku omuntu gy'akoma okulya bbuuku n'olusidiiki okumera tugenda maaso mpola mpola teryakola Ditya. omwana wange takyukako yoyongera kuba bubi Oba walisobya. nedda akati Walisobya namwe mutambula nnyo naggamba tokwata ku muntu yenna. abasawo abafere toyinzako era nkya n'omugaba byagaana Ogenda bisaaniiko n'ovaawo nga toteredde. Olimba. owulira mbu tojja mu mbuga nabisaaniiko n'omala gagenda nga ekintu tekiribira wasiwasi akuna muceezo n'addamu n'ateeka mu ntangaazi y'eccupuli Omutego omwana wo n'agubuuka. baneemwegendereza abasawo bali ku Kampala kuno Kyalo. nze mbabuulira Ego guli kibanja kyo. kuba tuba ku kyakwigana kyakumanya ebiseera ebisinga bwe tulete kina Uganda Azo ojjamu ozireete wano tuziteeke mu kibbo ky'abalongo we. kali bamutuma atunde ekibanja ky'alina mbusende azireete baziteeke mu bibbo by'abalongo alabe omwana we taawone bamaama batobye n'ensi eno ku lw'abaana kiwedde ekibanja kiri mu miliyoni nga 15 batandika kukuba pulaani gw'ova eri omanye omusajja agenda kujjanjaba owone oba omuntu agenda kujjanjaba owone kumbe basigala bakuba bulatti bakutunza ekibanja bagamba ogenda kuwona banaye njagala muyige tuba ku kyakwigana kyakumanya omuntu agamba ogenda otunda ekibanja oleete sente mu ssabo sooka oddeko emabega akatono oleme kumala gagenda luwunguka olw'okuba walookinga baasi katudde eri musawo kale notundira nonsense bano bagamba osuula Piro ne badda muzannyo akomawo waabeera saagala yalabye Piro nedduka Bitegeera bulungi. kati yatandika obyemulugunyamu wano naye Piro negenda ebintu bino sibitegeera ku ddwaliro bano abawala tebabanga batandika ebintu ebirala kasala waggule waayingire nagaye bagiise Piro yeko kipati tu ajjayo ekengera ku kyeyalabye tannakikkiriza soka agajjako agateeka wali amawaani wano waabeera nga omanyi omuntu ng'oliwo otuuka eka n'owulira ng'era oliwo mu butuufu newankubadde opangisaawo neera wabawuwo yawulira nga oliwo akagenda olira sawuti agenda wulira sawuti ndi eddoboozi livaawo eryo agenda nagarabananga bananga Piro yino Piro yino eriwaka Piro yino eriwaka Piro yali yamusooseeyo musawo adde amanyi byakomyeyo ogenda negera Piro bananga gwe Piro efirimu egenda maaso Omulimu gwe wakaddokola. kati eno wali abaagalana omukyala ono yali yamutuma amuga omulimu gwe wampadde okola buli kimu kitambudde bulungi ati munnange nagamba togulanga eyo ate wamu ate gye naguze Nasidde miliyoni 7. kaadi omukazi gwewassere n'omugamba tunoonye poloti ku kyalo kwe tubeera n'agenda n'agula ebulera eri ewaabwe emiti yana najja n'agamba gye tugenda okudda aguwadde omanye ogenda kubeera wano walungi nnyo tusobola otekawo ennyumba eyaffe amunnyonnyola amusudiya abakazi gye bali nga bagezi era tokigezanga n'ogamba omukazi agenda agula okumpi n'ewaabwe poloti osikiwa nebayiyo nagambye ogule poloti ku kyalo kino kati ate ogula oti ewammwe ebulero oli musiru togamba ere wali nga nenyaza neseza yatutomeregana leka naawe tosobola kuzimbira ddala kumpi na maama na taata nali nkuwadde sente ze nga agambye ogenda kugula wano
lwaki ogeze n'oguleeyo nze saagala bugezi bw'abakazi bwe muletaano tusiddikirwamu esente zange zaagala ogenda kuzikomyawo sika njagala tugule wano puloti saagala giguleeyo wammwe njagala tugigule eno saka bintu bwakusiriwaza omuntu nentoba nesere nekuwasere tandise okusiriwa aleega enviiri wano alowooza ngaekitagasa embwa eno baatandika okyankalana Naalongo yasumulukuka Saalongo obwavu muli bubi Piro yabula bamusuubiza obugagga obwavu bwongera kumuluma Naalongo atunula ng'omukebe Saalongo atunula ng'ekitagasa embeere waka yatabuse Piro tekyaliwo Naalongo mukwano wangi Saalongo ate kiki mukwano ate nawe oyagala kunkubisa ntunnunsi ndi mutalo lwa kunoonya Piro naye bannange Saalongo kyokka omusajja yatusuubiza obugagga kati nobuga tunafuna ate Piro yabuze mukwano endagezaako nginoonye gw'omanyi okunoonya Piro ng'ofeffetta nfeffette ayagala akubeka simu asobole okubeera nga bamanya Piro engeri gye neekomawo tebalina engeri gye bayinza kwenganga jjajja kooki Wanji mzee kati yakubira abamu ku bawala be kudde omwana eyazaaliddwa naye yafudde kati nno ng'ovudde ku ebyo baali bamaze okuba nga bafiirwa omwana eyali yazaaliddwa era muzeeyi ebika omulongo omu ne yeewuunya kasita ekyo kibeerawo bo baategeera ekiddako kubanga babagamba ndi Piro eyo singa ebaamu ensobi mugenda tandika okutuka omu ku omu kumpi kika kyonna kuggwawo abanuka bajje tusalire era munnange yasalawo agumye Naalongo abaana bajje babeeko ne kye bakola kuba taata oledde ali seke tayinamu yadde dusu okiri eno ddala musawo bannange Piro efunze Piro ku kyalo yine etwala musawo mbirimbiri ayise mayirungiga jjajja Naalongo Piro yine mutwala Piro koba omusawo kyeyagamba basule kasasiro teyamanya nti Piro ng'egenda kufuuka enzibu Piro emufuukidde Piro tugenda maaso kitundu kyakubiri Piro ye kooki bannange alidde kava Piro ekunoonya ne mukava yino egoba etayiza bano bagenda owulira emiranga musawo adduka bala badduka yeka bannange Piro engoba bano tebagirabani bannange abantu batandise okugwa eddala ku kyalo kuno nolabye ettaka lyange eddene liyita kuliko nnako gwe bagamba otunda ekibanja bangi naye buli gwenye ayagala awonye tampa milioni 10 nezo otabanyiwe ate nze njagala milioni 2 ayagala milioni 2 buli gwaleeta mugamba 12 ebyembi nga binajja muganda wange omunafu asobola okutuyanira ku ggolu ojja kujja n'ekyapa ky'ettaka lino nkirina okirina ekyapa akina mugambo kireeta ayagala kutunda ttaka naye ng'ogyatwala essente bannange mutunule ennyo gye mutwala essente zammwe weesiga omuntu naye muganda wange omuntu oyinza omwesiga kumba akuzza mu kyalo okudda eno Piro yino nejja nenoonya we yeewagika ekyusiza ne kakala njere bulungi nga yeewagika wano bino bye mulondalonda bannange mulina olulonderezo ojja okulonda ekintu ekitalondeka kaakati kamya aba atambula n'esoko linneko bano abaakuno Piro oba mutembe yagisudde bano abasuula Piro basiru ekasiina najje nezizika kati ate bo basuula nekuba kwanika tayinza kwanika wano n'abuuka nayo Piro yambuzeeko ono aleeta amawulire jajja munyonyola koya ndiyo jajja bamunyonyola eriso n'alikano nilibanga enkutuleko nedde mu katogo mumanyi obuzibu bwe mulese bannange mugenda kusafuwewo bannange nnyanja obuzibu bwase bannange wazadde kafudde kugambye akugambye gwe bazaala yali yagenze Piro egintere mukwano Piro egintere mu kisenge teetaaga kwoza kuba gye njijje nze amanyiyo gwe giteekeyo ntere nzijje neezizikeyo kamyanga awulira olusidiki lutandise omusensera kumbi tamanyi kyalonze bano bali mu ssabo bagamba Piro munnange yababulako
solution eriwa kulonda pire nyumpa alonde piro ajikwase babiri ajiwe babiri teka mugongo babiri ajiweke ku mugongo ajigaromoka ajiteke waka mujja kufuna emise obusinja bwanyu mujja kufuna emikisa mujanja ngabagoberawo balina okugifuna bagiwe babiri agiteeke mugongo eno gwe bamanyi ng'omulogo yagaana owonya abaana ku kyalo ennyumba eno asitula eri abafuuka kabiriizi babba byanfuna ne bazaala emitawaana kati olalaba kyama ntodduka owaaye todduka sebwato todduka nkukoye wano ku kyalo okubeera ng'onziruka buli wonsanga nvaawo sinnakulaba kyokka ne okusanga ne wano yagala kuweta ati kyamaano njagazaaki sebwato otandise okubeera ng'osukulumako ekyalo kigenda kulema bano babagamba ekyokukola balina okunoonya piro olugifuna bagiwe simanyi babiri agiweke mugongo abasawo gye bali nga balina obukwakulizo oyinza okwagala okutereera kumba ate oyongera kwereetera mitawaana ebintu ebimu nagamba tobirabanga nga bw'oba obiraba oyinza olowooza ndi olaba kumba obiraba gabi upside down nga byevuunise gwe ng'obiraba biyimiridde kyentegeeza nengenda kuwa ebintu ebyo bisatu njagala ondeko ekintu kimu either okugoba ku kyalo okwokyera ennyumba yo oba okusiba chairman ekyo kyazaako agamba sebwata asonyiwa abantu bali ne chairman nze egundi yange gye babba gyogere nti babba Sekabege nze ebyange bikomyawo gwe manya nti sigala osonyiwa baana bano oli muntu mukulu okuza emyaka yonna otuludde okyagenda maaso n'okubeera ng'okola ebintu chairman atwala eri naye kyagamba n'afiirwa bufiirwa nze babba byanfuna wange nziraawo byanfuna bamutwala embeera bebagamba onoonya piro jukira bamugamba omukazi alifu omukazi wuuno ne yeetuga omwana agenda owulira jjajja mukyala yeegwa mbulago kawugusa fayina muzigo pia box magomba adwesi mulambo piro etandise okuzaala ebizibu mukazi wattu kawogo na muzigo omuzukulu yatya yadduka ayita jjajja asobole okubeera nga jabalabe tugenda maaso n'ekitundu ekyokubiri abalongo banoonya piro ogirabyeko sigirabyeko genda eri nange ng'ente eno okisegere twetayize ekireka yayise wano batabuse banoonya piro ono yakomawo ewa jjajja mukama wange munnange jjajja ebintu bintabuseeko ku kyalo yawulira ogw'okwokya ennyumba ye nga tayinza kutuulirawo nagambye bamuyita kidde istileewo original names eddagala likoze era yeebaza jjajja yamuwa eddaawa lyonna buli gwe nakuba eddaawa jjajja lyakola era kirina kyenejjusa naye ate eddaawa linzaalidde ebizibu luluse n'okubeera nga lindeetera okuba nga baagala okwokya ennyumba wange n'ogisula ku ttaka ku kyalo kubanga be natuusaako eddaawa eryo neetaaga obbavumulako yendeka tulabe leka nsooke nkebere ku bajjajja ndabe kye baŋŋamba ati ogambye nti ne baagala kusuula nyumba yo jjajja nkoze byonna byonna era onkoledde buli kimu naye jjajja nkwegayidde saagala gwamu sasagge saagala munnange bantu bano bafe kuba naye bafeera esasagge esigala ku nze kansooke nkebere bajjajja kandaba omuzukulu ono jjajja ayagala muyambi jjajja muwanga musawo mukooki naye tali ddagala lyakuwa ne litakola ogwo nno guba mukisa genda ku muntu ategeera ebintu mu balogo naye nga ffe munnanga abakkiriza mu katonda ate omukka gwe tussa ate byaffe birala kasawuli agenda otuuka kamulanga mwereere yasanga omukazi kawogo na muzigo yakimanyi anange byonna byandikoleddwa naye mukama tewandikutte mu liiso abantu banenya mukama amu ne bagamba mukama asazewo bw'atyo ebiseera ebisinga bawayiriza katonda ate ebiseera ebimu ffe twesula mu nsasagge yakuba omulanga ogw'omwanguka naye nga gwali sokkalu kuba amanyi ekigenda mu maaso ddagala ly'ekkooki likola nnyo eno naawaana eddagala bwe likola ery'ekkooki abasajja gye bali abalogo ng'ayinza okugamba genda osimba empeke y'ekijanjaalo ekyo yakoze eki yakubbidde ki yatutte mukazi bwe ziba ziwera 7 ogambye oyagala affe eddindisa 7 bwe ziba ziwera 65 bajja kuba batandise okubika ku kizindaalo
ebirungi bi abasajja gye bali nga si bangu kukyalo nti nze nabira jajja kwegamba buli omu atandise okwekwasa nze bagamba nga bwe nagula amayembe simanyi mbu nina emisambwa gwe tofaayo kalongo buli kimu kigenda kutambula yansa nnyo ngenda kukuwa eddagala ogenda obavumule abantu bakoki ate fe abantu abakoki tetuzanya kuzanya gwerindako ngenda kuwa eddagala ojja kukitegeera bamuyita filipo omwana w'abandi jjajja filipo omwana w'abandi oligiro nemuzi tumulabye mu nkuyanja eno bagiyise piro y'ekkooki ekitundu ekyokubiri bigwerawa neyanza yo neyanza egi ng'agenda maaso jjajja muwe eddagala mutaka yeebaza abanoonya piro bakyaginoonya batandise otunula ng'olutunku epiro terabikako abaana ab'obuwala bano abalongo balina ogifuna babiri agiweeke nga nakato yagimuwadde piro yabula tekyalabika jjukira aliwe yagironda n'agamba omukyala agitwalirewo mu kisenge yalowooza alonze bannange mulondalonda ebintu naye olulondolezo oluyinza okuzaalira emitawaana osanga kafo olw'okuba kagudde masaŋŋanzirani kano kalungi okuliisa kenja oliisa ewaka kumba ogenda okulya kyotategeera ogenda okuleeta ebizibu efirimu egenda mu maaso n'agamba ebiseera ebisinga tuba ku kyakuyiga na kyakukola ki kyakumanya sirivanga bulijjo tatanikono nga nza kuweereza banoonya terabikako bannange okudda eno gwewadde eddagala yajja baana mmwe ekiba kyalo okuvayo kunegayirira badde njagala mutegeere ddala ese bwato sizanya bwato amabeere gonna alega olufubafuba amabeere gonna gasaidi kono gwedaano otandika obagira mudaano mubba sokolindeko ndabye nange bayita omuvubuka abayambi bakwate piro batandise okugitya okulegera omuvubuka piro yamira mu mirendi bannange piro yamira omuvubuka mbagirawo mugwira jangu wano bano bakyali okufukula basula mu myala baloga bali kati abaloga ino bambulula mutere ate sandi bambuludde embwa mmwe nemuloka mubba byanfuna basiriwala n'otunulira gasiya buloolo kati daba olusumulula supa sumulukuke muleke kunjogezaako ku kyalo n'abasumulula mu byanfuna ne bubavaamu muddangamu ne mubba bisiraani mwe gasiya kati bano bajja okuyita taata ate mutawana akitaata avayo tali mu kigeri bwana epiro tugirabe taata netuyita omusajja atuyamba agikwate ate nga muyita waaki emumize jangu munda tusooke tulaye taata atoddayo munda piro bagirabye piro efuse piro nagamba oyinza ofuna ekintu ngolowooza ogenze funa bugagga kumbe bakusudde mu nsasage gyotamanyi munoonya obugagga naye mujja noonya obugagga muleete emitawaana mbabuulira ojja kwagala obugagga obwamangu ogenda ogwe kukyambika kati bano bateredde abadde baafuulwa zikabiriizi tebamanyi nakumanya ni emyezi n'emyezi basuze mu myala osi sebwato bateredde sebwato eyali yabaloga sokogire banne tuteredde bannange owaayo lutuule bakaterera bakamanya ndi ku nsi beekizisitinga bakamanya ndi ku nsi kwebali bawadde mu nsi yazikabiriizi bonna balinga oba ebifa ebiki bafaanana bifampa sokolayo wenna n'omusajja omukulu odduuka yenna ekifuba kiri bweru gwalina otufubafuba tukulinga entunuka naawe nga gwewandagira wano omusajja nga babbye ekisolo kati agamba epiro omusajja gye yampa teyanfuukira embirigo kono nga gwewandagirira omusajja nga babbye ekisolo kyange nantereeza ate mune yampa piro nenjisuula pangira nagisobya piro nagisobya simanyi kyengenda mugamba kati amugambaddeyo omusawo oli ayekeni amuyamba naye muyaddeyo n'amuyiribya n'amugamba otaleeta piro kubeera ng'ogikola nga bulungi we nagamba owedde misinde pulira n'okutya nti asisobola kuddayo Saluma
kankubuulireko eki Saalongo ali mitawaana gy'otalabanga. Kati yamugaa Saalongo nze nkubuulira. Ky'oba okola wandibadde oddeyo omusajja n'omwegayirira. Oba osiiba ng'oyera saboliye oba omulongooseza oba okola otya gwegayirira omusajja akuyambe kubanga oli mu buzibu Saalongo. byabula Ebintu ebibuze ebibulankanye si byangu, mulimu ebintu ebitali byangu kati ng'otandika otya ate nga guwandagirira nkolabe ng'otandika okufuuka ekyonziira ku kyalo kuno. kyalo Ayina okuddayo yegayirira omusawo. sajja bano ababbi ensolo bonna bonna amaaso gabakanuse biki Era naye kibadde kimutabukidde n'asalayo kendi abavumula. yo Ekyalo kibale kitandise omusonga mu luno omanye munne ekyalo kiba kikulu nnyo. Naddala nga kuukulidde omusajja oyo kubadde ebbanga lyonna kibadde kyogera bulungi. kanoonye Yamugamba ddeyo yegayirira omusajja kanjira noonya wenjifuna njaku. Va mu byonoonya Piro genda omusajja ayiye solution. Bannange ensinzibu. Tugenda maaso. Piro bagyezizise. Omwami yalonda Piro n'ekyusa kala. Beebase tebamanyi omwami ogenda okwata yawulira egiraagira n'atereeza yalonze. Yakyusa ekkala yazze mu kala yayo entuufu. Ebanga eyeeyubula n'eterera mu kala endala. Okusobola okunyirira okusikiriza ekisikiriza kyajja. Ekivaamu essuuka enjeru. Okuvaamu essuuka enjeru ne muvaamu akawodoli. Akawodoli kayingira essuuka. Kiboko musuuka. Kifalu musuuka. Wee mama. Wee mama kadada wange. Kifalu musuuka. Kifalu musuuka. Wee mama yi. Wee mama kadada wange. Kifalu musuuka. Kamya teyamanya teyalonda. Mulonda londa. Mugenda okulonda ebizibu. Mulonda londa essuuka n'ebula. Bannanga abalonda mutuyambe. omwana kituufu kyeyamaani tukoye ensonga zammwe Olukiiko lwatuula kyeyamaani agamba akoye ensonga z'abano. ogenda basimbira ennyumba muba ekyobukisa omunyi omusajja yakuzimbira ennyumba n'ensonga zammwe bulinaku mwebuba mugundi mwerosi Kyeyamaani alina ebizibu naye musajja watunga ye. muwulire Kubanga waliwo abantu abatava ku erosi. Otuuka naye n'obakoowa wamma katudde ku nsonga yaffe. mbadde Ensonga endala kye mbadde mbagamba. olugalo Musooke mukubire Ssebwato mwami Ssebwato n'obugalo okubeera nga yasonyiwa abaana bano. ebaddewo Yabavumula. kibadde kikyankalanye Ssebwato yali aleese ensasagge ebaddewo wano ku kyalo ng'ekyalo kivuddeko kyonna kyonna. nennuma Kali kiteredde nange ne ngenda maaso n'ensimba amakanda. to Nenuma n'ogw'emmanju nennonya Ssebwato. nabasonyiye kiruma Ssebwato yabasonyiwa bamuyita Kidde Eastlew. byenjagala Ate ono Mustapha Sekoya Moligeno ne Muzi. mubeere bantu basanyu mbadde nkangavula abaana bano kuba nti babeera ddala baba bulungi nnyo oyo mpita kale bulono omulaba yansumulula ennamba z'abantu Yalaba waatunula. tebamuwa ssente Waliwo omuntu gw'otagamba nti omubbi. bampayiriza Naye Peter Kalebule n'omumwa ogwo gwa Baifa. Tayinza butabba abantu bacunya ku kyalo. yobubbi Mulimu omwana gw'oba naye n'omutunula n'ogaa naye ono omwana oba namuzaala ntunudde ntya. Kati ye Peter Kalebule. bino bizibu byandibaddewo bwebitu Ono agamba mutabani wange nze banaye si mubbi. Bakyanoonya Piro. Kati bajjira ddala mu ssabo. Yajja zoote. Saalongo byamusobedde kale mu kibira. obuzibu bugudde ku kyalo omukyala yanfaako abantu batandise okufa ku kyalo Musajja wattu Tubafiire bose. kimutabuseeko. efuuse piro Jjajja amuyambye eki? Piro efuuse Piro gye yegireko kigenda. Genda paano. Paano ogende. Ku bulombolombo. Muyata obulombolombo. Odaana oleta olugezigezi katali mu Piro wagibuza osiri wala busiri wazigasya bulolo. Gikwata. Bwamugamba lugawo. Lugawo nviira. Jjajja yennyini alinga atya emmandwa ze. Jjajja yennyini emmandwa azitya musajja ne bamugobayo nga teyeesiikidde kanyeewa kiki ekiddako. Eyakuwa ekizibu bw'atandika kitya naye bannange efirimu egenda maaso. ensobi gye nakola nesinze se bali tebakokyere nabyewanga gwe polisi tebagenda Mutule baali bamwokyera ennabyewanga singa si poliisi genda kwangu yali afuuse vvu. tujja kukotyola piki Kankubulire ggwe kasoddamu n'obba gwe lutuule ggwe ogwo omutwe gwole gw'okulinga ebokisi ya sabbuuni. Oddemu otubba ojja kutegera ku kyalo kuno. Okiriya Ronalds lutuule. nazo basonyiwa ate nze sigenda basonyiwa mu nsonyiwa eyo Kaakati ye chairman yagano basonyiwa bino ebyamangu.
bachairman baba n'ebibonerezo ayinza okugamba genda olimu oluzzi olugogole bwe lugaana babaawo n'emigoba nte kati ng'agamba agenda bake kejjula wulira chairman bannange chairman munnange muntu lwandikyusiza mu kibonerezo gina emyaka mu butuufu ng'ekejjule ng'abaana balaba babasonyiyo ne yabasonyiye naye nze nga chairman sigenda mala gabasonyiwa nteeka obbalagako ekibooko 5 gwe kibooko y'obukulu bweruma bano badduse balonda piro omwami yadduka ne samusiri wale yeyalimu kibooko ze bakafuna bokka be bazimanyi piro yine ekyabagoba baba kyagenda maaso bakola alipoota piro nga yineze piro etabuse ku kyalo awo gamba babonereza ale kiba kinkolera bino sebwato byayagala kubanga yagenda obbata okubeera nga abasonyiwa yabasonyiwa tagenderedde kati aga abaana balina ogenda maaso n'okubeera nga balabira ku bano nti okubba si kulungi. Lutuule yasaba bamusuulizeemu ekibonerezo. Lutuule yasaba ekibonerezo kikyukemu. Maani bannange kati bagamba Lutuule bamwokye bwota maani ate ogambye kibooko kati ate ekyokwokya kijjira ki? Maani nedda bannange awo baba bagenda kumutta busi kasita oganda kibooko ate si bamutemeko emikono gwomanyi okugjako emikono ng'amanyiire okuba n'emikono gyo munkuba emikono gyange njagala bwe munaagitemako nabbisaaki kyokka bagamba babagema bubbi chairman ng'atumye omugemera wala mugalamire tetwagala akwatayo kibooko y'obukulu oba togimanyi ogezanga n'otabula ekyalo ojjako kasani kibooko y'obukulu nzibu wala chairman mwe gino emyaka girekerawo bonyabonya ekyalo chairman si yakuba yekka chairman lindako bannange kibooko ziri enkambwe bakuba n'omukyala waali kalebule Petero genda kwatayo kibooko eda bannange tajjakubba kikyatamukuba bannange kikyatamu chairman sokolindeko basajja bakulu embooko nekaawa ku kyalo chairman akikolanga ekyokulabirako eri abasigadde owapiro owapiro mukwano ndabidde okupiro sebo kino sikirabako piro etambula ebuuka ng'ekinyonyi gyena beebadde egoba ogirabyeko njirabye n'amaaso gange aya nalujja ku kyeyalaba agezaako omunyonyola sokolindeko girabyewa kyokka agidduka budduso n'agyetaaga ono omusajja musiru kyokka mugapiro ate agendayo bugenzi naye mukwano tewandibbye wandeteranga ekikomando kyosekenya ne tubeerawo kyokka kati gwe wagenda kubba mukwano ate okimanyi nkwagala kati ate mbadde n'enjala ennuma nga siinaawo yadde kyendya nange kyemani yandikoze ekirala nembooko z'obukulu ez'okuwaganyala ziruma kyebakoze Lutuule ulira nze nanze nemabega wamba bubukirira mukwano ogenda kutegeera saamanyani muneeki kyemani oyo ali balaba ki njaluma onna wengenda nange muloga ntegeere mukola ekintu nja mumeze ekinanansi baasi piro ekyagoba abagisuzeeko baadde bagikolerako ebyambyone piro teyanyiiga piro negoba omuntu piro ekyanyiize piro enyiize piro egoba omuntu piro efiira ku muntu bagikolerako ebyambyone yalondanga amanyi alonze kumbe tamanyi kyalonze nfa nemwami soko ogire kati naye ketuvuddeko twawukane buli omwadde eri tunayawukana tejja kutugoba ffenna mukwano twawukane katwawukane oli musirusiru kati tetwawukana ate nze ngobe bwomu piro etabuse balonda ne bajja bagikolerako ebyambyone piro efuuse piro bafunamu akalembereza ano kireka tejja kujja soko otule wano bebi ayagala baawe bafuna wana akalembereza kumbe yino wala piro banange piro yatabuka egenda maaso
maaso part 2 mpiro ye coach gwe bannange eriko omuliro gwokya olwokya ovanga ku muliro ogukwokya naye nga tofuna kiwuno naye ng'owulira gukwokya tuvaana tugende bigwerawa basi bagwa kwa ginoonya piro yange eriwa nga bagamba ali ekitundu ekyokusatu watch out for part 3 ogenda kufuna ekyokusatu ogenda okumanya ekyava mu piro nanyini wayagigwako teyagireeta agiyita piro bambi jangu piro nkwegayiridde bambi jangu wano piro munnange piro bulamu jangu otaase munnange abantu bange bagenda okuggwawo piro bulamu munnange piro munnange piro negenda olaba ono nebangejja agibakekekanyemwe abakensenene piro netema watch out for part 3 piro yekoki tujja kulinda kyakusatu kino ekyokubiri tukigadde tutyo nga bulijjo okuva mu Silvers Production Vijay Silver tatalekolo nga nzabadde akuweereza tujja kubeera nga tukibatuusaako ekyokubiri tukigadde bwe tutyo naye ebya piro byo biggwerawa oyinza oggula obugagga ng'olowooza otereezezza bagamba otereeza simanyi ofuna obugagga kumba ogenda okuzaala emirerende mwebale kulabira nga tubaagala nnyo mweraba